Ogamba otya mwana wa mama nja kusaba n'obwombefu bw'ekitalo nkwatira mu ka video kano katambule kankwatire mu katambule kubanga njagala information ene etuuke ku muntu wa wansi munna Uganda asemberayo ddala so nyambe ekintu kimu nkwatiramu mu katambi kano ebisigadde obindekere. Now Minister wa Internal Affairs, Minister w'ensonga z'omunda General Kahindo Tafiire olwaleero abadde mu Parliament. Bannamawulire ne bamuteeka ku nninga ne bamugamba ssebo nga ggwe Minister w'ensonga z'omunda era ng'ebitongole by'ebyokwerinda biri wansi wa mikono gyo oba ministry yo nti naawe obivunaanyizibwako. Tusaba okutwetondera ffe nga bannamawulire oba si kyo tetugenda kuddamu kukwata amawulire gaba bitongole byakwerinda byonna. General Kahindo Tafiire n'abaddamu n'abagamba, there is a way we operate. We are in charge of the police. Him and I are in charge of the police. We are not answerable for the activities of the Tonton Makuto. Kati gwatanategera kagambo atategedde Tontoni Makuti kitegeeza ki kankuzeeyo. Tontoni Makuti kubasoma ku history mu ggwanga lya Haiti waliyo dictator gwe baali bayita Francois Papa Doc Duveira. Francois Papa Doc Duveira ng'ono yazaalibwa mu 1907. Ono yakwata obuyinza oba yajja ku bukulembeze bw'eggwanga lya Haiti mu 1957 n'akwata obuyinza n'afuuka president. Era ono yali dictator naye nga yakakwata obuyinza mu 1957. Mu 1958 waliwo kuupu eyateekebwateekebwa ey'okumujja ku bukulembeze naye kuupu eno n'efeyiringa. Kuupu eno weefeyiringa Francois Papa Doc Duveira n'akitegeera nti ayinza okuba nti security y'eggwanga oba ebitongole by'eggwanga oba defense forces z'eggwanga zino tazirina mu ttaano. N'atandikawo ka militia ka paramilitary okiwuliriza ka security force nga karipootinga we yekka nga ye ne mutabani we Baby Doko. Kati kano ka force baali kali brutal nnyo nga kawamba karepinga katerrorizinga kabuzaawo kakuwa omuggo katulugunya kakola buli kyambyone kyomanyi kuba political opponents ba Doc Duveira. Era kabinja kano kajjanga mu bantu nga kambadde mask nga kambadde nezi overall nga kali deadire nnyo olwaleero nga woolaba ekitongole kya jati. Kati kana akabinja katerrorizinga buli political opponent wa Francois Duveira ne kakole fujjo kuba political opponents bonna nga tekagambwako nga ne ba minister tebakavunaanyizibwako nga kote lyakagambako. Kakati naawe ke kabinja General Kahindo Tafiire kakurifaalingiddeko nenga General Kahindo Tafiire akimanyi bulungi nnyo nti abakulemberamu effujjo lino akabinja kakulemberamu effujjo bino ke kabinja kajjati. Akabinja akajjati akatandikibwawo mu 2003 kana akabinja nga kali mu combined forces omuli SFC omuli Uganda Police omuli UPDF omuli Semwayi omuli Flying Squad omuli ISWA. Buli bibinja bya security biri mu ggwanga bino bikombininga akabinja kano. Era akabinja kano kaali katwaliddwa mu Northern Uganda nga bagamba kagenda kufeffetta koni. Ompuliriza bulungi olwali akabinja kano ekabanga kakomyewo mu bantu nga kebasindika mu bantu kabakoleko effujjo kabaterrorizing. Kukati kana akabinja General Kahindo Tafiire kakurifaalingiddeko Tonton Makuti ke kabinja kajjati. Nwanda olwaleero bw'otunuulira akabinja kajjati kano nti twatuuse ku extent nga buli abakulira ebitongole by'okwerinda Uganda Police Force ebeewakana ebagamba ffe tetubamanyi tetubategeera. UPDF nesokebwako negamba tetubamanyi tetubategeera. Minister w'ensonga z'omunda n'agamba ffe tukamanyi tetukategeera. David Muhoozi ne General Kahindo Tafiire ne bakeewakana. Okitegeera ate
nga Muhoozi akarecognize era akamanyi era nasindika Felix Kulayidi akomewo akakase eggwanga nti akabinja kano bakamanyi era kali under same way. Olwaleero ojjukira bulungi omukyala owa military eyali agezaako okusikayo abantu bano abazze emabega balime okuterrorizinga n'okukonfrontinga n'okuba abaana ba NUP. Omukyala oyo bagamba bamuggulako omusango ogw'okulemesa akaforce kano okwekisecutinga mission. Omukyala ne bamukuba munda ne bamuvunaana. Onfuna bulungi nnyo. Kati kitegeeza nti akabinja kano abantu abakavunaanyizibwako yegino birungi ne Muhoozi Kayine Lugaba ne Museveni yennyini. Kyovola abakayindo otafiire bo bakulaga nti akabinja kano tekaripotinga gye bali era tebakalinaako influence. Naawe kino ne kinkomyawo gwe gy'oli gwe Munnayuganda atijjukana agamba toli mu byabufuzi simanya abaana ba Nuupu bafaafagane n'abaana abantu be bamanyi lwaki tebasigala waka. Nkubuuza nga muwadde omwaganya akabinja akafaananako bwe kati akalimu abayaayi abataagala kumanya nga bakolera ku orders za Muhoozi. Olowooza gwe waka business oli safe? Gwe businessman oli safe? Owange gwe ayina embiranyi yonna ey'ettaka oli safe? Olwayo weebuza lwaki abatemulwa n'emmundu olwayo tetufunanga baani abagezako temula abantu n'emmundu era badde batwalanga obulamu bw'abantu.